Alright, it's Projan Media TV. Okubanga amawulire gafuna bulungi nnyo. Bamita Anderanda MC. Ate kanzike ntumye ku mikwano gyange abali mu diaspora mbagala nnyo nga mukiwulira. Kati nno omwami amanyiddwa nga Chris Evans amaze okubanga asatula ebbaluwa. Ayogedde ebyama lwaki Eddie Kenzo yalekawo lwaki Rema Namakula alekawo Eddie Kenzo. Ate Chris Evans wabadde awandika ebbaluwa. Chris Evans ayongedde n'agamba nzenzeka omuntu omutuufu eyali amanyi ekituufu lwaki abantu baneno bayawukana ng'agamba lwaki Rema Namakula yalekawo musajja mukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Chris Evans yatandise otunyonyola ng'atandika ati Chris Evans agamba nti nno okumanya nze nali wampukisa nnyo okutegeera lwaki nalekawo lwaki Eddie Kenzo basobola okubanga bawukana ne mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula. Kati ye nga ye mu nsonga ze musajja mukulu ono yatunyonyodde ng'agamba nti no waliwo akayimba ke bakuwala ne Rema Namakula akamanyiddwa nga mukwano linda. Akayimba ako mukamanyi bulungi nnyo Rema ke yakola ne musajja mukulu amanyiddwa nga Chris Evans. Kati nno ensonga twangedde okuba nga tuzuka mu nnyolo tubeere nga tuzinyonyoka tutegeere ki ekituufu ekyabaawo abantu bano okuba nga baawukana. Chris Evans agamba balina ekivulu kye baali bagenzeeko mu diaspora nga bagenda okuyimba. Rema Namakula n'agamba Chris Evans n'agamba ne Evans mwana olaba kyekituufu kekadde ofuna omukazi gw'owasa. Evans n'agamba nze nkugamba kituufu nga no Rema bambi yaddamu nze nkugamba ekituufu kati nange soon ngenda kuba ate nnyanjula omusajja wange maama Kenzo nga yeesimye ogenda mwanjo n'agamba ebya Kenzo byaggwawo Eddie Kenzo twayawukana dda leka naawe nga Evans addamu leka naawe namugamba munne nze ebya Kenzo naye munne ebyaggwawo dda nze n'omusajja mugenda mulaba obudde bundabanga obutuuse okubanga mbalaga omukyala wange omwami wange nze ne Eddie Kenzo boolaba twayawukana okumala emyaka 2 okuva kati nga bw'okiwulira. Evans naye mugwako n'agamba hansi okumbuli mukazi watu nanandiko kaaba amaziga ga serious kati yali ku lusogere lwa Rema kwe kumugamba omuwala sooka omwaka ki akatambala male okubanga yeddaabulula kubanga ekituufu kisaana okuba nga kimanyuka oba nga kitegeerekekwa. Naye nga bambiza ensonga lwaki baali bayawukana Eddie Kenzo ne Rema Namakula. Chris Evans musajja yalinga essaawa zino amanyi ebyama nga agamba nti no Eddie Kenzo oyo gw'olaba yali musajja mwenzi nnyo nga bw'okiwulira. Eddie Kenzo alina ziwoofiisi e Makindye. Ziwoofiisi ezo yeggalirangamu abawala yegadanga n'abawala mu ezo ziwoofiisi ng'akozesa ruumu ya DJ we. Mu bawala Eddie Kenzo bye yali yakeggala mwalimu abawala bangi nnyo nga bw'okiwulira. Lisiti eyo ngenda kuba ngireeta mugulire eriddako saagala obeere ng'ogisuba likinga commentinga sharinga ate naawe abadde tannaba kusubscribinga osubscribinge wano ku Projan Media. Weebale nnyo weebalire ddala.